ng'ebula ennaku 2 zokka empaka za CECAFA Under 20 Championship okugibwako akawuuwo mu ggwanga lya Tanzania, ekibinja ky'abazannyi 46 aba ttiimu y'eggwanga ey'abali wansi w'emyaka 20 eya Uganda Hippos kiyingidde enkambi okutandika okwetegekera empaka zino. Bano basoose kkeberebwa kirwadde kya ssennyiga korona olwaleero nga bagenda kutandika okutendekebwa ku lwokusatu lwa ssabbiiti ejja mu kisaawe ekya Fufa Technical Center enjeru. Empaka za CECAFA Under 20 Championship zigenda kukozesebwa ng'ez'okusunsulamu abagenda okwetaba mu za AFCON Under 20 ezigenda okuzannyibwa mu ggwanga lya Mauritania omwaka ogujja, era eggwanga erigenda okuwangula eza CECAFA lirigenda okukiika mu mpaka zino. Champions, the Ngorongoro Boys. Uganda Hippos mu mpaka za CECAFA eri mu kibinja B n'amawanga okuli Burundi, Eritrea ne South Sudan. Official is Sanye Martin from Tanzania. Empaka za CECAFA Under 20 Championship zigenda kuzannyibwa okuva nga 22 omwezi guno okutuuka nga 6 omwezi gwa Desemba. There you go.